ng'emu ku ngeri y'okwetekera mu liigi y'abamenyero omwaka 2015-2016 abakulira SC Villa basazeewo okuteekateeka abasambi baabwe mu by'omubiri ne mu ndowooza y'obwongo. Mu kyo bakyazizza omutendesi Frank Vidia Anyawu abayambe mu kuteekateeka abasambi baabwe ku ngeri gye bayinza okusambamu omupiira nga bakakkamu. Kijja kuyamba ttiimu yaffe ne kiraabu yaffe Official kubanga bajja kupafominga ekintu ekituufu nga bwe tukyagala. Okusinziira ku mutendesi Kirya, kino kyakuyamba abasambi okwetegera obulungi liigi n'okuzannya n'ekiruubirirwa. Ye omutendesi Frank Vidia Anyawu afalasidde abazannyi okwewala okukoppa emize emibi nga okunywa omwenge, sigala n'ebirala. Abazannyi bano bonna tulina kubabuulira amazima. Lwaki balina kusamba omupiira? Oba asambye omupiira n'akola kino kyekikyamu. Ffe abazadde nammwe muli bazadde abawuliriza nange ndi muzadde. Buli lwogaana kwogera mazima ku baana bo boononeka. Anyawu agasseeko nti ekimu ku bintu ebikyalemeseza Uganda okukiika mu mpaka za Africa n'ez'ekikopo ky'ensi yonna be bazannyi obutaba na musingi muggumivu okuviira ddala wansi. Buli nnaku temunaba kumanya oba mwagaana kubuuza lwaki ettiimu ya vidiyo efuuka nzibu kukubibwa, oba lwaki ettiimu yange sobola kubeera nga nnonda abasambi gwe muyita average si balungi nnyo. Mu ngeri y'emu abakulira Villa basabye FUFA eyongereyo omupiira gwabwe ne malunzi ogubadde gulina okubaawo ku lw'omukaaga luno. Kino bakikoze okwagala okujagulizaako omusambi waabwe Hakim Magumba agenda okunnyuka omupiira mu butongole.